batandise okuweereza messages Shebulonda Rebecca Kadaga nakabira weereza messages ndoza musiwuli just ignore okay Mama Alexandra Kadaga tuyongera omukubira mu ngalo Ruth Nankabirwa mbabuulidde nze mmanyi bye mbadde mpitamu mu paliamenti twagala abantu abeewaayo okulwanirira pate so si kulyamu pate yaffe lukwe nga bakolagana n'opposition. Twatandika dda movement tunanagenda mu pate mwerarasi mbuze ebirimu gya Uganda from 1989 gyomukola ebirimu gya Uganda nyina osanga omuntu yamaze emyaka esatu mu paliamenti gaga nti yategera yinali mu kusinga nze so nenjagala track record yange munkwatireko twogere okulongoosa pate yaffe kubanga tetwagala eve mu buyinza. Ebyamu kya Rebecca Kadaga mubiraba ku TV byakola ne mu paliamenti katuyingizeewo Namuganza asobole okutuyambako okuyamba President Museveni ng'akolera pate yaffe. Yenze Ruth Nankabirwa abantu bayinza okulowooza nti waliwo eyefudde nze naye this is me. I am supporting Namuganza and very many people are supporting Namuganza. Olusi entalo zebeeramu z'abantu olusi oba puroguramu ezenangisa enda abatejja kuyamba bantu bwe nga temukola tayagala gavumenti gavumenti jagala nenjagala etambule bulungi jagala etambule kakati juzi nali egundi ebalala omusajja nagati kakati wakola byokwogera ku mmere envundu nenga nti sebo mbawadde 5,900 muwadde abantu amayinja nesogera nenga tiwakwasente okusibagula ebijanjalo ebiramu kyesuubira bwoba obukula ebiramu sijja kwogera naye oleeta ebivundu nja kwogera nga bwe nayogera byokunyanja kati balekera bakeneza okukuba abantu naga sijja kulekera kwogera kutusanga mulekeddeawo okuba abantu mu nyanja kati kigendeddeko so ago gemaanyi genina era genkozesa ndi wakati wa state n'abantu kakati nembeerawo wakati abantu badimandinga state naye dimandinga naye nze ndyawo wakati ne bannange bano so kyenjagala mumanye twetaaga amaloboozi gatuukeyo si gatubitutulira okukikkiriza ekiba ekyoga nti tikitambudde bulungi naye wetulaba nga teri asobola kwogera nakyo si kirungi kubanga eno statement tetwagala bantu batulyamu lukwe tetwagala baagala kozesa pate yaffe seeke kabondo kakulu nnyo mu NRM omuntu atawa kitiibwa seeke nze sijja genda naye mbasaba muwagire Namuganza kubanga ajja kutuyamba. Kitiibwa Rebecca Kadaga wa kibiina kya NRM naye atuula mu ntebe n'akola amazima agayamba ne NRM egweva okumanyika nti erina amazima n'obuki n'obwenkanya tumuyozaayoza kubanga akyalina obusobozi ensonga zayogedde zirabika byakoze gyebiri bw'oba otwala mu maaso omuntu ali tojjayo ayise n'omugamba muga nti ono agira atwala ekintu ate abala balindeko kyekibadde. Migadde Robert Ndugwa omubaka w'ebizinga by'e Buvuma. Ekituufu olwaleero tubadde mu lukiiko ng'abaguleta mukono ba districts ezegattira abaana ba mukono n'abaana baayo Buvuma, Kayunga, Buyukwe awamu ne mukono nga Right Honorable Speaker Kadaga yatuyise okutukuyega kyetujja okukubiriza bakama baffe bano bonna abali ku bifo ebivuganyizibwa ku seeki kuba tugenze tuwulira message nti waliwo engeri esinga obulungi ey'okunoonya mwaka luno okwogera eri abantu nga tobaawuddeyawudde mu mawanga n'omuki n'omukadde n'omukulu si bonna ndowooza tubeetaaga so tulabire ku bo kuba tuwulira abamu bawanda muliro ate ekirala tewali abuusabuusa of course contribution ya Right Honorable Speaker Kadaga. Naluyima Claudia Kamya tuyisize ekiteeso nga tuwagira alitwala Rebecca Kadaga kubeera ku vice chairman ku seeki era tetwesemyemu ffenna nga tumuwagira kubanga
olw'obukozi bwe mukazi mukozi nnyo kubanga okwatiriza eggwanga lyaffe okuba wavaayo n'ogaana ebisiyaga mu ggwanga lyaffe tebikwatagana na buwanga bwaffe akalulu buli ali wano agenda kutiikinga naye kandi badde kalayini tubali tugenda kusimbako emisana tukuwagira emisana n'ekiro